Kabaka Mbadi. Temuli chetwita exclusivity. We want to exhibit different businesses. However much people are competitors, nebona tubakiriza okubeerawo okubeera nga exhibiting businesses zabwe eri abantu nti tujja kuiza sadole ni yokka. Plascon bwejja nayo tujikiriza. Ne abala bwe bajja nabo tubakiriza. Multi-sectoral. Yes. Kati nga buli omuntu agala afuna opportunity eyo nti Ssaabasajja abawa opportunity mwenna mujje mu exhibiting businesses zammwe anasinga okutunda obulungi olulimi olutunzi yajja okukola ssente. Ekiteebwa. Naye nga eno ab'ebigere gye bagenda okuyingirira wajja kutujja kuteekateekawo bulungi nga waliwo pathway mwe bayita nga bamaze sasula ticket, then kati ab'emmotoka bayita eno waggulu parking yaffe egenda kuba eri yesewo. Kamange security tukwana neyo Wakabaka, tukwana neya central government. Tujigumiza nnyo kubanga abantu babeera bangi nnyo ekitibanga bw'ogenda okulaba. Babeera thousands and thousands of people here. Zonna security sectors tuzikozesa. Kale wekitiibwa ongisewo. Ziringa meka. Engeri emyoleso gye giri emingi wekitiibwa tukolera nnyo okulaba nti guno gubeera gwa njawulo. Ab'ebyobuwangwa tutaddewa. Ab'ebyobuwangwa. Abaliko epe bagenda mu Buganda baswalira. Bwe zitulinnya tuswalireyo ffekka. Tuswalira mu nnyumba. Bajjajja bagenda kubaamu. Abama masaza bagenda kubaamu. So kati empewo wekwatira nga bagamba oli weddira ki? Timvubu nga bayita kayita nga kwasa. Nga kutaasa. Yes. So bwekityo bwekiri wekitiibwa. Naye nga omusomo guno bwa munene nnyo. Tugenda tandika ne Afrigo Band nga 16 era tujja kuggalawo ne Afrigo Band. Naye nga lunaku tulinako omuyimbi kituyambako okubeera nti kisikiriza omuntu wajja n'asula omutwalo gwe ayiga n'anyumirwa ate n'olweggulo neyeewummuza. Yesewo. Kale wekitiibwa. Tweyanze wekitiibwa. Yesewo. Katukulekere Mukama. Okay, ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo mulungi atulaba olunaku olwaliro kansuli nti oli bulungi bwakedde bulungi nnyo. Wana Uganda obulamu butambula bulungi nnyo era akabwewo kali awo mpola obudde bwakidedde bwakikomekome buli awo naye tukikwasaganya mpola. Wano wendi nsinzidde mu lubiri lwa Ssaabasajja Emmengo awagenda okubeera omwoleso gaggadde nga butegeezebwa bannaffe abaluba events bakutegeeza gwe mu Uganda. Ekigeno beera no kuvenda ku z'omwezi 16 mpaka 25 mwezi ogw'omunaana abolesi abagenda okukolesa ebintu ebyenjawulo nga bwe tuli wano tuzze kulanga tulambula abagenda okubeera emidaala egy'enjawulo side wano
ntegezeddwako nti mutera okulaba chopa oba ennyonyi abajja mu mwoleso ne bafuna omukisa ne batambulirako mu nnyonyi side wano enteekateeka ekibangiriza ekitero kikoleddwawo kigenda beerawo ababonga ennyonyi naawe ng'ofuna akakisa n'otuulako mu nnyonyi eyo banamukisa abana babawangudde akalulu ak'okutuulako mu nnyonyi then emmotoka zetuyita ez'ebonga n'eddiga ez'ebonga nazo zijja kubeera side awo okulabika nti enteekateeka bulungi nnyo ekibangirizi kirungi nnyo gwe munnayuganda omwolesi agenda okwolesa ku mulundi guno tujja kuba ne bannamakolero ab'enjawulo tujja kuba n'abasuubuzi ab'enjawulo tujja kuba n'abantu abakola ebintu eby'enjawulo wano mu mwoleso ennaku z'omwezi 16 mpaka 25 omwezi ogw'omunaana yenteekateeka eriwo kati olunaku olwali tuzze kulabika nga tuyitaayitamu okulaba emidaala bagenda ofuna emidaala nawe ayagala omudaala wano mwoleso najjo weegiri ng'oyagala okuteekateeka omwole oyo afuna omudaala wano enjawulo abakola langi abakola ebintu ebyenjawulo abakola ebintu bitukozesa mu bulamu obwa bulijjo abalimi abalunzi bonna tugenda beera mwoleso guno ng'ennaku z'omwezi 16 mpaka nga 25 August nga bw'olaba Luba Events yeri mu kintu kino era yewobyemu omutwe kulabika nti bakutegekera omwoleso guno omwoleso gwera buli mwaka mu lubiri lwa Ssaabasajja era abali bazzeeko omwoleso guno munanjulira ebirungi ebibeera muno bintu bibadde oludde okulaba abadudde okulaba ku bisolo wajja beera mu zoze ez'enjawulo wajja kubeeramu ebisolo byobadde tolabangako ng'obiraba bulabi ku TV n'okirabako n'amaaso go byonna bigenda beera mu mwoleso guno era enteekateeka nga bw'ogiraba Luba Events bali mu kuteekateeka nga bw'olaba nti batandise okuyoyota tukyali mwezi gwa 7 tulinga bagutandika obutandisi naye enteekateeka bali mu kuyoyota tugenda tutuuka ku lunaku luli nga enteekateeka y'omwoleso eri mali nga bw'olaba ku screen yaawo era bannayuganda ab'enjawulo bakubiriza ng'oyagala omudaala osobola okunkubira ku simu yange eri awo wansi n'ontuukirira oba n'ogenda ku mikutu gya Luba Events egy'enjawulo ojja kuba obafuna bulungi nnyo gwe ayagala omudaala ayagala okulabika nti owooteeka weemayo okulabika nti otunda ebintu ebyenjawulo ng'ojja kwolesa ebintu ebyenjawulo byonna osobola okujja wano ku lunaku kuva otandika okubuukinga kati essaawa zino otandika okubuukinga kati mu budde buno bw'obuukinga kati kijja kuyambako okulabika nti mu maaso awo todda mu kutagaatagana ate ngenda kwolesa ngenda yitawa ngenda kuteekawo mudaala gwange tandika okubuukinga ng'obudde bukyali bwagenda okwolesa then bannayuganda abagenda okujja mu mwoleso guno tubakubiriza okujja nga weeteeseteese bulungi kuba bintu byogenda okulaba byanjawulo byobadde tolabangako byogenda okuvumbula naddala sayidi y'abalimi ekyenjawulo kigenda okuba nga kiteekebwawo okulabika nti ofuna ensigo ez'embala ez'enjawulo so kutegeeza nti gwe wandibadde weeteekateeka naddala gwe omulimi ng'okwasaganya bya bulimi byonna bigenda beera wano mwoleso nga tutera obeera mwoleso wano buli mwaka abalimi mufunamu nnyo n'okusinga naddala abantu ab'enjawulo then ng'otuvudde ku ekyo tujja kuba okusanyusibwa okuvira ddala mu bayimbi ab'enjawulo banakatemba abakola ebintu eby'enjawulo nga 16 lwennyini olunaku lwetutandika omwoleso tujja kubeerawo ne Afrigo Band ng'ejja tukubira endongo Ssemadongo nga tutandika omwoleso gwo so kati ojja kuba ng'osasula ssente zo ku ssente zo z'osasudde kugenda okuba nga oyingirira n'olambula ebintu eby'enjawulo n'ogendako ne mu ndongo ya Frigo endongo Ssemadongo eya Frigo n'obuukako bw'ofuna n'omukisa n'ennyonyi n'ekubongako mu bbanga awo n'ekusitulako ne bakwetoolooza ekibuga Kampala ng'okiri waggulu bw'oti ng'oli nga wano kati nga oluli waggulu gye bayita aerial view gitera okusaba abantu mu bivulu mutwe ku aerial shot so yenteekateeka eri wano era bannamawulire ab'enjawulo bwe bali tujja kubeeramu ne bandi tutambuza tugenda ate entikko y'omukolo gy'olwaliro giri mu bya Bulange wali Emengo we tugenda obeera ate tubeera n'olukuŋŋaana lwa bannamawulire twogereko ku nsonga ez'enjawulo so nkukubiriza gwe munnayuganda sigala ng'otwekumirako ng'otugoberera n'okumanya ensonga ezikwatagana mu Bwakabaka naddala na biki ebifa mu Bwakabaka eby'enjawulo nange nga mbikuweereza wano ku Celebrity Track era nja kuba nga nkuweereza ebisinga ku bino mu maaso awo tova ku Celebrity Track sigala nga wekumiddeko sigala ng'otuninze nze Devotion Matovu teweerabira
kutandika nga 16 mpaka ngina kuzomeza 25 25 mwezi ogw'omunaana gwe Munnayuganda ku sente ntono ojja kujja onyumirwe naddala ngambi nnyo abalimi bwe tujja mwoleso guno tujja kuba tetufunamu nnyo luba events etegekedde omwoleso guno era mujje tunyumirwe nga bwe tuyiga wano mu mwoleso okuva nga 16 mpaka ngina kuzomeza 25 omwezi ogw'omunaana zaidi kushobora tubira mulungi mweraba. Baba bagenda mukuba neze mukuba simu yange enfu nakyekola abasinga mwali mundabyeka abamanyi mumanyi tusanyusa okubalaba omukolo gwe tuliko gwa mwoleso gagadde omwoleso gagadde tulina abakamera bangi abamawulire bangi ababuki bangi twetaaga naffe ffennyini abali wano okutegeera omwoleso kyekinga tetunabagenda eri kutegeeza balala nga mwe tekunaba kutegeera omwoleso tubadde nagwo emirundi mingi naye omwoleso guno gwanjawulo bulijjo omwoleso gwe tuli nagwo omwoleso guno gubeera sayidi ero naye omwoleso guno olw'abantu abangi abeeyongeddemu ab'Embaale ab'Arua ab'Ejjinja ab'Masaka Mbarara gwaleese abantu bangi nga sipesi eno tekyasobola kutumalanga bulijjo kyova olaba nga sipesi eno twagikoze nayo ngenda kubeerako omwoleso kati street eno wano wetuli wano wagenda kubeerawo emmotoka enkadde wano wagenda okubeera n'emmotoka empya na biki na biki wali wakati wagenda okubeera makinale empikipiki buuma obusala omuddo na biki ebyo ebyagundi industry ebyo ebyuma ebikola sayiregi biki n'ebyente then stage wali tulinawo main street wakati stage egenda kubeera eri stage ennene eya wansi egenda okubeerako bannaffe abatonotono main street egenda kuba ya corporate yokka kati wano tulinawo roundabout awo roundabout ziriwo 3 naye wali wezikoma 3 ku flag esembayo ye wagenda okubeera helicopter egenda kubeerawo abantu bagenda kuba bagisasula nga balinnya ng'ebavuga n'ebatwala n'ebakomyawo bavuga n'ebatwala okusasula ginoza giri mitwalo 35 na mitwalo n'abafamire baba basasula 35 asukka mu 35 then ajja nga ali omwomu abasasula mitwalo eyo oli mabega wa mbalase kuba teke so helicopter egenda kubeerawo sawa kati tulina bannaffe abasubaru bannaffe abapiki abakwadi bikes bagenda kubeera saidi wali bowe bagenda okukolera mu mwoleso bagenda kubeerawo nga motoka bwojja bakukyusa ekizosi ne bakuteekako ekizosi ebokola n'ovugamu n'ositrekingamu bagenda kubeera saidi eyo ebyesuuba ebyokuzanyisa abaana byonna biri saidi eyo kati eno saidi wagenda okubeera ebya agriculture ebyabalima bonna bagenda kubeera saidi y'ekyengulu then abalima ab'ebisolo abalina ente embuzi diga mbisi n'ebirala bo bagenda kubeera saidi eno saidi ndala gye bagenda okukolera byonna bisolo enkoko byonna bigenda kubeera so kati omwoleso bwe gutyo bwe guli olwaleero tugenda kukulonkinga tulina bandi tulina embalaasi tulina subaru tulina ababayiki n'abalala n'abasikeeta n'abalala badde ndowooza nti agenda okusooka mu maaso bamuyita mbalaasi mbalaasi agenda okugulawo ekkubo mbalaasi wamala okugulawo ekkubo abapiki bajja kumudda bajja kuba batwetolola bwe bajja essaawa yonna bo tujja kuba nabo nga bamuvinga then kakati bwe tuba tusimbula wano naye tugenda kuba discipline ate buli abasikeeta oba abasubala oba bapiki twekuume nga tuli wamu omukolo okusobola okukola ki okuvaayo obulungi temugenda ne muvuga mulala ne bamule ffenna tubeere nga tuli wamu tuteekeko amataala motoka zonna ezigendera mu konvoyi zonna muteekeko amataala full
mubeera mutaddeko fuleta neri kubanga liri fulu fena abagenda okubeera mu convoy. Bwe tuba tufuluma wano aba Subaru n'aba piki bagenda kusooka ne basiketa bagenda kusooka batuweemu. Bwe batuwaamu tugenda kugulawo wali bwe tutuuka ku gate tugenda kugulawo bandi ejja kuba side ne basiketa side abapiki basooke babeerenga abafuluma n'abasubalu basooke nga abafuluma. Then mujja kusooka batuweemu basooke bajje waggulu basooke badde wansi. N'owembalasi kye kimu. Bwe tunaba tetunava wano agenda kugivugamu okuva oli wansi agirete misinde amalo gijjeero waggulu mu kkoona waggulu agirete miki agirete misinde. Such that we can get those pictures. Bwe tunaba tutuuse e Bulange tugenda kola kye kimu nga tuyingira. Tugenda kudda side ne side. Embalasi esooke eyitewo n'abapiki bayitewo. Tugenda kuwamu embalasi chance okuddukamu ng'evaawo wansi nsi awo wansi we Bulange ejjenge ejje miki ejje misinde baleme okugamba nti embalasi twaleese endwadde. Ebeerenga ejja misinde. Tuyina bannaffe aba traffic bagenda tugaidinga. Tetuba overlappinga kubakolako fujo kuba batuyamba okutambulira kuki ku luguudo. So tukole akantu kaffe nga kalungi ate nga kaki nga kawomu. Then kati fe abalala abatambulirako ndowooza ffe tugenda kuba na band tugenda wamu neki ne bandi bano bo bannaffe nga batuli mu maaso. Simanyi batutegerekese bulungi. Kamera yonna eneebe kutunuddeko ginyonyola omwoleso gagadde nga bwe guli. Guli mu Lubiri Mmengo okutandika nga 16 omwezi ogw'omunaana paka nga ennaku z'omwezi 25. Gwe mwoleso gwokka mu Uganda ogugatta abantu bonna. Emyoleso gyonna gye tuyina giba gya bulimi bokka, giba gya bulunzi bokka, bride and groom gwa biteteeyi byokka, n'emirala giba gyokka, ogwerugogo gwa bannamakolero bokka. Kati guno omwoleso gulimu buli kimu. Gugatta abantu bonna, gugatta bannamakolero, gugatta abalimi, gugatta abamagaali, gugatta aba industry, gugatta siketa, gwe mwoleso gwokka ogugatta buli kimu. Okujjako mbadde soogeddeko bannaffe aba kickboxing naye sibalabye babadde balina okwambala. I have not seen them. Okay, kickboxing ndowooza mwabadde mwalina okwambala ne mujja mu t-shirt ne muteeka mu gloves zaffe okulaga ekifaananyi ekirungi. Simanyi oba gloves zaffe muziina. Mbadde manyi ti tugenda tugenda wali lwe tugira mu ssama zaffe. Bwe tunaatuuka wali tugenda kuba introducinga naye kyandibadde kirungi nnyo nga mwambadde omuntu n'alagira ddala ekifaananyi nga kyekyo. Okay. So kati bannaye ndowooza kyekyo ffenna tukkiriziganyiza. Bwe tuba tukkiriziganyiza then tugenda kutandika ababandi batandike tubeere mu layini yaffe butuufu. Bwe tugenda wali wansi Subaru ne piki mugenda kusooka genda ku rawundi ziri. Mugenda kuvuga mugende ku rawundi ziri then bwe mukomawo tumale tusimbe ku layini tufulume. Tweyanziza. Sava. Jaunga
makanika ate kateguddeyo.
High Court eyo. Number.
Zai chansi. Badabula musawo. Dava mzee chance omulala. Dava muji bw'ekitanda. Nsawo enkoona baba. Oh, shit. Hey, lwaki oyimbirira? Stama mu. Kwata mwoyo. Stama. Balinda ki? Dabada babina ebya piki. Maliki hatubale twakasike bakoze. Jamu kono, jamu kono.
Father Kabokoza yalinze ne bamuyita obudde bugenze nayeetonda. Ayi Mukama Katonda obulungi gwe yatuwa ensi eno Buganda tugyeyagaliremu, tukikwebaliza, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu n'amagezi by'otuwa. Twongera okukwekwasa n'okwongera okukwasa ensi yaffe Buganda nga tuviira ddala ku Ssaabasajja Kabaka n'abakulembeze bonna be walonda bamukulemberereko Buganda, ate naffe abaweereza. Tukusaba otwongera amaanyi, tukusaba otuwa amagezi ge wawa bajjajjaffe bwe baazimbira ensi eno, naffe gye bujja tulekewo omukululo, naye nga tetukisobola kukikola okuggyako ggwe ng'otukwatiddeko. Ekitiibwa kyo kye wayagala kyakire mu nsi eno Buganda kyongere okwanya. Ayi Mukama Katonda, twongera okuteeka mu mikono gyo obulamu bwa baffe, kubanga tuli wano olw'okubeera ye. Omuyambe, omujjanjabe, omukuume, ate essanyu n'okwagala kwatulaga bulijjo nga waali bikomewo nga tuzzeemu okumulabako. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwoyo Mutuukirivu nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano na bulijjo mirembe n'emirembe. Amiina. Tweyanzanya tweyanzege basebo ne banyawo nsaba tutuule. Kama wange nsaba weeyanjule Katikkiro akumanyi. Erinnya Bukenya Mateegalo. Oweekitiibwa, omulimu gwange mutono nnyo okwanjulira mwoleso guno, okutegeere bulungi, nkubulire ku nteekateeka y'omwaka guno, then ebisigadde bannaffe abaluba events nabo bajja kwongerako okuwa ekifaananyi kyonna na bonna abazze basobole okumanya enteekateeka gye tulina omwaka guno. Erinnya lyange nze Kasozi Albert era nga nze ssenkulu w'ekitongole ky'ebyobulambuzi n'ennono. Omwoleso guno batandika baguyita omwoleso Buganda Expo, omwoleso gwa Buganda, naye bonnaffe lwawo yatwegattako n'ayongerako akagambo akagunyumisa akagwagazisa ate akakutte ennyo ke bayita omwoleso gaggadde, naye ng'omwoleso guno baguyita Buganda Expo. Era ng'omwoleso guno gye gimu ku myoleso egyasooka mu ggwanga lyaffe Uganda. Omwoleso gw'ebyobulambuzi gye gimu ku myoleso egyasooka. Guno omwoleso gubaddewo okusukka emyaka ekkumi, tuli myaka nga 12 kati omwoleso guno tubeera nagwo. Era guno omwoleso gwateekebwawo okutumbula ebyobulambuzi, okutumbula bizinensi entono zisobole okuyimuka nga tuyita mu byobulambuzi. Nga ffenna bwe tumanya ebyobulambuzi nti ebyobulambuzi tebiyimirira byokka. Ebyobulambuzi ye bizinensi eriwo ng'esitula ne bizinensi endala, kubanga obeera mu byobulambuzi obw'emmere ajja kukola, owa hoteeri ajja kukola, omulimi ajja kufunamu, atambuza abantu ajja kufunamu, entertainer naye ajja kufunamu mu byobulambuzi. Tulabye aba sports ab'ebikonde, tulina sports tourism nabo babeera bafunamu. Kakati omwoleso guno kyekyagufuula ogw'enjawulo nti gwe mwoleso ogwali gugatta sectors ez'enjawulo ne zijja ne zeetabamu ne zoolesa. So omwoleso guno gwateekebwawo okwongerako okutumbula enkulaakulana mu Bwakabaka, okwongerako okusobozesa abantu ba Kabaka okusitula bizinesi zaabwe nga bayita mu guno omwoleso. Era mu kkowenyo erimu ekitongole kyaffe eky'ebyobulambuzi kyasobola okukwatagana ne Ruba Events, kubanga Obwakabaka tulina enkolagana nti tusobola okusitula abantu baffe bali mu private sector nga tukozesa opportunities zetulina mu Bwakabaka. So mu nkola eyo twasobola okukwatagana ne munnaffe Ruba Events
n'atwegattako okuteekateeka omwoleso guno, era nga bemulabye ataddemu amaanyi mangi nnyo okulaba ng'asitula omukolo guno gumanyisibwe gwagalwe n'abantu ba bulijjo. Ttiimu yaffe y'omwaka guno tutunuulidde okutumbula ebyobulambuzi n'obulimi, tusobole okuteekawo enkulaakulana nga tuyita mu byobulambuzi n'obulimi. Era bwe tunaaba tuyise mu nteekateeka z'omwaka guno tugenda kulaba nti waliwo ebintu ebyenjawulo ebiteekeddwawo. Tulina emisomo egy'enjawulo egigenda okubaawo, tulina ebibiina ebyenjawulo ebigenda okubeera mu mwoleso okutumbula okukwatagana ng'Abaganda ng'abantu abali mu Uganda, n'ebirala bingi nnyo ebigenda okubaawo. Wagenda kubaawo ebintu ebinyuma, motoka z'empaka, piki muziwulidde, abazinyi tugenda kubeera na entertainment buli lunaku okusobola okwagala abantu bajje banyumirwe Obwakabaka. Mukama wange mubufunzefunze yenteekateeka gye tulina omwaka nga twagala okulaba nga tusitula Obwakabaka, tutumbula ebyobulambuzi wamu n'enkulaakulana. Awangale Ssaabasajja Kabaka. Tweyanzanya tweyanzege Senkulu omukungu Albert Kasozi. Bassebo ne banyabo nsaba omukungu tumukubireko mu ngalo. Weebale nnyo, weebalire ddala. Twongeremu engalo. Guno gwe mwoleso. Mu ngeri ey'enjawulo bassebo ne banyabo munzikirize twanirize Katikkiro omukubiriza w'olukiiko Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugombole. Taata tweyanza nnyo, tweyanziike. Munzikirize twanirize Minisita w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kaziwe. Tweyanza nnyo, tweyanziike. Masekkati gaffe tuli wamu ne ba commissioners ab'enjawulo. Commissioners mu kitongole ky'Obwakabaka eky'ebyobulambuzi, Buganda Heritage Tourism Board. Mu mbeera y'emu tuli wamu ne Katikkiro w'ekika ky'Engonge. Tweyanziza nnyo, tweyanziige Omutaka Kamawange Kitandwe Edrisa. Tweyanziza nnyo n'abagenyi ab'enjawulo. Tuli wamu ne bannalulungi. Mukolo guno gwa kitiibwa ddala. Bannalulungi b'ebyobulambuzi. Tulina okuva eKyaggwe, ono ye Nakayanja Jessica nga yeddira Nnyonyi Nyange. Tuli wamu ne Inspirational Queen, noonyeza okukateeka mu lulimi lwenna ffenna lwe tunaategeera, naye Nassanga Shadia nga yeddira Njovu, ono nno ng'ava mu ssaza ly'e Gomba. Tweyanza nnyo, tweyanziige. Tulina Nalulungi okuva e Bugerere, yebisoboka Ruth Michelle, abo be bakwinzi baffe, ono nno nga yeddira Njaza. Tweyanziza nnyo, tweyanziige. Tulina ba skaters bannaye mwebali, Kazungu, Mukama wange Katikkiro kkiriza. Tulina ba boxer bannaye mwebali, ebyo byenjagala. Abasubalu bannaye tweyanziza, ndabye ku Katwalo ne ttiimu yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebyo byonna ng'era omutegesi ye Luba Events. Nsaba tukubireko Luba mu ngalo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ab'amasomero Winterland, thank you, mwebale. Ndabye ku Sunset, ndabye Teacher Sunset. Tweyanziza nnyo, tweyanziige. Bassebo ne bannyabo munzikirize nyanirize ku lw'abategesi n'abateesiteesi. Omukulu Mwami Luboolwa, Luba Events, ojje obeeko obubaka bw'otutuusaako nga Katikkiro akuwuliriza. Tweyanziza nnyo, tweyanziige. DJ programu ejja kuba nnyimpi olw'obuvunaanyizibwa obulala obw'enjawulo. Kale tweyanziza nnyo. Ssebo weebale nnyo. Oweekitiibwa. What I loved most
was the helicopter rides, swings, target shooting, zip lining. All of those things are amazing. So I'm advising parents, children, uncles, aunties to bring their children for Expo 2024 because it's going to be bigger and better. Thank you for listening. Sebo tweyanziza. Sebo twalina empologoma etambula era tugenda kuba nayo. Omukulu ono ye yalinga ali ku mpologoma era ye yagisolozangako nga buli ateekako akabiina amuggyako 3,000. Tweyanza, you can go back to your seat. Nandisabye sebo nga sinaba kuva wano kijja kuba kya bulyaza amaanyi. Abantu bano yadde ogenda kubalambula naye okubawayo just obugambo bubiri kubanga batwagadde nnyo era nga bwe batuyambako okulaba nga ebintu byonna bigenda mu maaso. Nandisabye omukulu wa Sadolini bw'aba waali ajje speaking oyo okuteekayo ebigambo ng'ow'ekitiibwa waali ebigambo bibiri byokka. Owekitiibwa Katikkiro era Sipiika wa Buganda, Owekitiibwa Minisita n'abakungu mwenna okuva mu gavumenti ya Buganda wamu n'aboolesi bannaffe wamu n'abaexhibitors bonna na buli kinoomu asobodde okujja okubeerawo ku launch eno. Tubaanirize era tuli basanyufu nnyo okuba nti n'omulundi guno tugenda kubaako ebipya bye tubalaga nga Sadolin Paint, ekitongole ekya langi ekibadde mu ggwanga lino okusukka emyaka 5 nga kibaweereza nga tekissa mukono. Era neebaza Obwakabaka bwa Buganda bwonna okuba nti bwavaayo n'enteekateeka eno esobola okuba nga etusobozesa ffe bannamakolero okuba nti tutuusa eddoboozi eri ku muntu agula ebintu byaffe n'okuba nga tusobola okubooleseza ebipya bye tubaleetedde wamu n'okubabangula mu nkozesa yaabyo. Nga Sadolin Paint omulundi guno tulina langi empya gye tubaleetedde. Mukimanyi tuli so innovative olw'obumanyirivu bwe tulina mu katale ebbanga lino yonna erisukka myaka 5. Twategeera embeera gye tukoleramu, environment yaffe, weather conditions zetufacinga nga Uganda wamu ne region yonna ya East Africa, ne tukola langi nga egwanidde ebisenge byaffe n'embeera gye tuwangaaliramu. Abamu muwangaalira mu ntobazi. Tubabaza nnyo wamu n'abateesiteesi ab'omwoleso gaggadde era tubeebaza n'okutulowoozaako mu ngeri ey'enjawulo ffe ng'aba Farmers Center ne mutuyita tubeewo nga omwoleso guno guggulwawo. Omwoleso guno gugenda wala mu kutumbula bizinensi n'enkulaakulana mu byenfuna mu Buganda ate era ne mu Uganda yonna okutwalira awamu olw'omukisa gwe mutuwa okwolesa ebyo bye tukola. Owekitiibwa Katikkiro, tuli basanyufu nnyo nnyini ddala olw'omukisa gwe tufunye ng'aba Farmers Center, entabiro y'obulimi n'obulunzi okubanjulira bye tukola. Farmers Center ekibuye y'emu ku biwayi bya Matuga Industries and Logistics Hub Limited eyatandikibwa abalimi ab'olulango ate nga balina obumanyirivu mu by'eddagala era gwe musingi kwe tuyimiridde. Bwe twogerera tukolagana n'amakolero ag'eddagala ag'omutindo gw'ensi yonna era mu butuufu tuli mu nteekateeka okukolera wano eddagala lyaffe n'okuteekawo ekkolero wano. Kyetuba tuzze okudduukirira abalimi bonna mu nsonga ez'enkizo ezitusoomooza mu mulimu guno n'okuwa amagezi ag'ekikugu. Nga bw'oyinza okumanya nti ennaku zino ebikozesebwa
mu bulunzi ne mu bulimi ebitali ku mutindo bingi nnyo mu katale kaffe era kireetera abalimi n'abalunzi okufiirwa ate era n'okwevuma omulimu gwaffe guno. Abantu basobeddwa eka ne mu kibira nga tebamanyi wa wakulaga oba ekyokukola n'ani ow'okutuukirira okubawabula okufuna amagezi ag'ekikugu. Kale nno kyetuva twesowoddeyo ffe ng'aba Farmers Center okubeera entabiro y'okudduukirira abalimi n'abalunzi mu nsonga eno. Tulina kalonda yenna akozesebwa mu by'obulimi n'obulunzi. Tukwebaza nnyo wamu n'abateesiteesi ab'omwoleso gaggadde era tubeebaza n'okutulowoozaako mu ngeri ey'enjawulo ffe ng'aba Farmers Center ne mutuyita tubeewo nga omwoleso guno guggulwawo. Omwoleso guno gugenda wala mu kutumbula bizinensi n'enkulaakulana mu byenfuna mu Buganda ate era ne mu Uganda yonna okutwalira awamu olw'omukisa gwe mutuwa okwolesa ebyo bye tukola. Oweekitiibwa Katikkiro, tuli basanyufu nnyo nnyini ddala olw'omukisa gwe tufunye ng'aba Farmers Center entabiro y'obulimi n'obulunzi okubanjulira bye tukola. Farmers Center ekibuye y'emu ku biwayi bya Matuga Industries and Logistics Hub Limited eyatandikibwa abalimi ab'olulango ate nga balina obumanyirivu mu by'eddagala era gwe musingi kwe tuyimiridde. Bwe twogerera tukolagana n'amakolero ag'eddagala ag'omutindo gw'ensi yonna era mu butuufu tuli mu nteekateeka okukolera wano eddagala lyaffe n'okuteekawo ekkolero wano. Kyetuva tuzze okudduukirira abalimi bonna mu nsonga ez'enkizo ezitusoomooza mu mulimu guno n'okuwa amagezi ag'ekikugu. Nga bw'oyinza okumanya nti ennaku zino ebikozesebwa mu bulunzi ne mu bulimi ebitali ku mutindo bingi nnyo mu katale kaffe era bireetera abalimi n'abalunzi okufiirwa ate era n'okwevuma omulimu gwaffe guno. Abantu basobeddwa eka ne mu kibira nga tebamanyi wa wakulaga oba ekyokukola n'ani ow'okutuukirira okubawabula okufuna amagezi ag'ekikugu. Kale nno kyetuva twesowoddeyo ffe ng'aba Farmers Center okubeera entabiro y'okudduukirira abalimi n'abalunzi mu nsonga eno. Tulina kalonda yenna akozesebwa mu by'obulimi n'obulunzi. Badde nsaba nkwanjulire abaami bano aba kickboxing. Kickboxing tuli nabo mujje ttiimu owekitiibwa abalabeko. Kickboxing tuli nabo ow'embalaasi bw'oba oli kumpi naawe giteeketeeke owekitiibwa ajja kulabeko tumanye nti mugenda mwenna kwolesa. Owekitiibwa abantu bano boolaba bonna bano balina omudaala gwe bagambye omwoleso babadde nga bulijjo babasambira ebbali bajja ne batusaba ne bagamba baagala kuteeka siteegi gaggadde wewaba bateeka siteegi ya taikondo gaggadde era ne tubawa ekifo balina ennwana zaabwe ze baagala okulwana okuva omwoleso okutandika nga 16 era fayino zaabwe zigenda kubaawo nga 25 omwoleso lwe guggalawo. Era bo bekozeemu omulimu bagenda kubaawo nga balwana buli lunaku
bagenda kuba balwana buli lunaku bejja kwekuba paka omwoleso lwegunaggalawo. Nandisabye omuntu ate agenda okwogera ebigambo 2 byokka, ate njagala 2 saagala 4. Neyanziza nnyo okubeera wano mu maaso go ow'ekitiibwa. Amanya gange nze Walugembe Latif, ndi serviceman mu kitongole kikuumaddembe UPDF, ndi former national coach wa boxing era nze saabawandiisi w'ekibiina ekitwala omuzannyo guno. Twebaza nnyo omukulu Luba ne Buganda olw'okutuwa omukisa guno ogw'okwolesa omuzannyo guno eri eggwanga, era tugenda kukozesa bulungi abantu basuubire ekisinga. Neyanza nnyo. Semata aliwe yakubagolola yaliwa kasima Semata n'obeera n'owekitiibwa n'otajja kumugambako yadde okujja ng'omugamba ebigambo 2 tigwe wakasuka teke yawanula omuntu mu bbanga. Okay. Sebo fight eyakaggwayo ye Semata agenda kubeerayo omwoleso gagadde tuli naye era nga yoyo yapasula munne. Banaye musobola okutuulako. Sebo omwoleso tugenda kuba ne villages, tulinamu ebyalo era enteekateeka tulina main street amanya, tulinamu enguudo ezibugerere zikooki olw'obunene bwago, era gugenda kuba muteeketeeke bulungi nnyo era guli mujja. Era tubadde tukusaba Ssebo w'ekitiibwa enteekateeka zino zonna nga zigenda bw'onooba ozimye ojja tufunirayo akadde wakati awo tukulage emirimu emirala nga bwe ginaaba gitambula omwoleso nga tegunnaba kutuuka. Ssebo n'olw'ensonga ezo ku lwa ttiimu yange yonna, chairman waffe ono tukola naye emirimu, nina manager wange events akola ennyo obutaweera. Where's Abiba? Please come. Jangu. Omukulu omwami Mitego naye tutambula naye emirimu tugikola ffenna. Ninako manager wange ono tatula buli kaseera aŋŋamba nedda tukere ku makya, bamuyita Abiba naye njagadde omulabeko. Ate era wamu netwala akakisa kanera okwebaza betukola nabo bewatukwasa Ssebo aba Buganda Heritage and Tourism Board. Tutambulidde ddala bulungi era abantu balungi nnyo, era BHTB tubeebaliriza ddala olw'omukago guno. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Tweyanza nnyo tweyanzeege oyo ye Luba event. Abiba gendako ewa Katikkiro, Abi owekitiibwa oyo ye Abi, bannange Abi naye mwali mwoleso agenda kwolesa. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege naye nga ye Semata mmulabye era Semata nange nzija. Muzikirize bassebo ne bannyabo tulina okwogera okuva eri minisita awamu ne Katikkiro nga tugenda kufuna okwogera okwo. Muzikirize nyanirize Sunset Mukama wange ow'ekitiibwa kkiriza tufuneyo okusanyusibwa kwa ssomero limu, oluyimba lumu tulyoke mpite minisita. Tweyanze nnyo tweyanzege Katikkiro. Sunset nsaba tujje gamba atya Mukama wange Kayibanda.